Mbalamusizzaako mwenna abazaana n'abasajja ba Kabaka, Abaganda n'emikwano gya Buganda era bannayuganda mwenna okwetooloola ensi eno. Yenze Musisi Bosса Geoffrey Munnabusiro Saava ku mwana ow'Abambejja. Nva mu nju eya Jackson Bossa ekasudde mu Busiro, nva mu luggya lwa George William Ssebulo agalamidde ekasudde mu Busiro, nva mu lunyiriri lwa Nakabaale ekiteekanya mu Bulemeezi, nva mu mutuba gwa Ssekizimu Ndalu mu ssiga lya Lutalo e Buyijja, mu kasolya ak'omutaka Lwomwa Mbale mu Mawokota. Yekka yantembeeta okuntuusa ku Ssaabasajja kubanga ye jjajjaffe omutaka owa Kasolya akabeddira endiga. Ndi musajja Muganda neddira ndiga akabbira ompologoma era nga n'omubala gwaffe guvuga nti Nabbosa Nabbosa mpaawo ali muliisa ndiga, ekyana ky'endiga kiwooma kikyali kito, wajjangala takyala, wajjangala musajja mukulu agula ngabo. Omubala ogwo ogwakyusibwa ennyo ku mulembe gwa Kabaka Kyabaggu owa 25 mu lusebe tulimu luno lwa Kintu, kubanga ye yali asuuta nnyina Namasole we Nabbosa, naye nga gwavuganga nti Nakateete Kinobe Ssekkuba alaze e Busanga, liririmu erigenda e Busamba, Kinobe lwatalifa aliri obweya. Ku ludda olwa mmange omanyi nayonkera ku kkubo, ntegeeza nti nakulirako e Bukojja eyo, naye ng'ebbeere nayonka lya Mumbejja. Omumbejja eyandeeta, omanyi Omumbejja tazaala aleeta buleesi. Omumbejja eyandeeta ku nsi kuno ye Zaalwango Theopista Pulosi, omubuze era nga yaseerera bw'atyo ne yeebakira eringi, ate ne tumumalirako ettonotono ekasudde eri Masuuliita mu Busiro. Abaganda n'emikwano gya Buganda, obubaka buno mu butwale nga bwa nsonga, muwulirize byenjogera, oba oliawo lwe munaawangaaza entanyeenya. Nabonekeddwa olwa jjajjange Kibuuka Omumbaale, omulwanyi Namige, mutabani wa Nagadya era mutabani wa Wannema. Kibuuka Omumbaale ng'akutte effumu ly'ekitonnya, akasaale k'ekitonnya waggulu, ng'akutte n'engabo ye Babenga Mazzi, ate era nga ali kumpi n'eŋŋoma ye Kaababembe. Ne ndyoka ntegeezebwa ku nsonga zino bbiri. Kibuuka nga munyiikaavu era nga mwennyamivu, emmeeme emwebbise, awojjose, akottose. Kibuuka Omumbaale n'agamba nti ettaka lya Buganda lyayiikirwa ensanke, ettaka lya Buganda lyayiikirwa ensanke. Kibuuka n'agamba nti omusaayi ogugwe gwayiika, kyokka ne bajjajja baffe fe abaliwo baatabaalira Obuganda. Baatabaalira Obuganda, ensi yonna yonna Buganda yagulwa musaayi olwa bajjajjaffe abaali baagala ensi yaabwe. Naye Kibuuka ensonga gye yasinze okukkaatiriza, muwulirize ebigambo bino si byange, bigambo bya ntumwa. Entumwa nninga ntumwa, kaŋŋambe nti kati nze enkongozze Kibuuka ndi mmandwa, ate entumwa tettirwa gye baagituma. Oli wa ddembe okuwakanya ebigambo bino oba okubitwala, naye kijjukire kino nti okuwakanya emmandwa wadde tekusongoza mumwa, naye era lubaale
tamala gakuttiraawo akutta na nsonga ate lubaale talimbwa nga n'ekyokumugamba okimanyi naye ensonga ya Kibuuka Omumbale yabadde nti lwaki Ssaabalongo akuumibwa amagye ga Uganda ejje lya Kabaka eryabanga ery'amaanyi ejje ery'abalwanyi abazira abakwatangabo Kibuuka nga yeebuuliza ddala muli n'agamba nti naye ffe twalwaniriranga nnyo ensi Buganda eyo gye mulaba Kibuuka ng'ayolekeza ddala obukakafu nti ejje lya Buganda ery'empingu ey'oku mazzi lyalimu amaato agawerera ddala 500 n'omusobyo kyokka nga buli kika kirina amaato agakyo agekikuuma era ne mbagulizibwako nze ng'oluggi lw'ebibo nti Gabunga ow'Emmamba omutaka w'Essagala Buwaya ye yabeeranga omukulu w'amaato ago giyite empingu oba ejje lya Kabaka erinywevu erikuuma ensalo za Kabaka ku nnyanja n'emyalo gyonna ejje ery'oku mazzi Gabunga ng'alina n'omumyuka we oba yayitibwanga Ssekiboobo w'amaato oba Ssekiboobo ow'empingu mbu oyo nga yekikwata ow'enkejje ennamukuma mu Kyaggwe naye nentegeezebwa jjajjange Kibuuka nti Obuganda bugenda kukaaba nnyo agajjulujjulu olw'okubeera nga ebintu eby'ennono biviiriddwamu bulekwe kuba nzijukira amaato agantegeezeddwa nga ag'abendiga kubanga nti jjajjange Lwomwa ye yali kabona wa Kibuuka ono Omumbaale era bingi nnyo bye yabadde alina okuntegeeza kubanga nange kennyini neebuuza lwaki mu bonna ate abeddira endiga yalonzeemu mutwe gwange okubeera nga ampa endooto tuziyita ndooto n'agamba Kibuuka n'agamba nti eryato kujeemera lyali lyato lya bandiga lya mpingu ya Kabaka era nga Nakiyenje yakuuma eryato eryo n'antegeeza ku lyato eddala lye baayitanga mukwano gwa nnyanja kyokka nga nze luno lumanyi nga lugero nti omukwano gw'ennyanja gukyalagana gwetisse n'antegeeza nti waliwo eryato lyaffe Waswa erisooka erikuumibwa Kiwaggu Eggombe n'eryato Waswa eryokubiri eryo nalyo lyali lya Nakiyenje n'amaato amalala ag'Obwakabaka agaalinga mu mpingu ya Kabaka kubanga nategeezeddwa nti amaato gano gaabeeranga mu 150 n'omusobyo Kibuuka n'agamba nti embeera eriwo ensangi zino ey'ebintu ebigwira ebyajja mu Buganda nga ebyobufuzi yeereetedde ensi Buganda okukaaba agajjulujjulu n'okujoonyesebwa wamaggwe n'okubeera nga esibirirwa ekiteete lwepo n'okutegebwa nga akawaanyi akatali keeyagalire nga ntegeezebwa bwe ntyo nti ebyobufuzi eyo nsonga nnyo nnyini ddala naye n'okubeera nga Buganda tukkiriza oba Buganda ekkiriza okubeera nga yeesiimulizibwako ettoomi eryenkanidde awo mu buli nsonga olw'ebintu ebigwira nebibeera nga bikkirizibwa okubeera nga byegiriisiza muno mu nsi Buganda Kibuuka nga bwagira bwakuba ku ngoma Yikaababembe nentegeezebwa nti ebyakawakuzi oli gwe bagamba awakula eŋŋombo ku buko ebyo Buganda bigenda kugizaalira akabasa kati bw'aba ayogera ku ebyo nze nenfuna ekirowoozo ate nenzijukira ennaku z'omwezi zaabadde 4 omwezi ogwokusatu 2020 Mukama waffe Katikkiro lwe yakulubuuse omukuuku gw'ebbaluwa oba ekiwandiiko olutagajjo era olugegge ng'akiwandiikira Janet Kataha Museveni nga
minisita w'ebyenjigiriza asobole okubeera nga atunula mu nsonga y'ekyennimi ennansi. Ku lwaki nti bino bibeerawo nga ennimi engwira zitongozebwa nga ennimi ennansi zifiibwako? Nze nno ebyakibuuka awo we nakomedde okubiwuliza, era simanyi na ngeri gye yabombye oba gye yayokyezza mu ssubi, kuba bw'atyo yeemuludde. Naye ekigambo kye nzijukirako kimu ekyankalaatiddwa nti tambuza obubaka buno butuuke ku buli Muganda, butuuke ku buli muzzukulu wa Nnambi. N'olwekyo nze ogwange ngukoze kubanga nfuukidde ddala amagoma agoogerwako nti gavugira amabaka. Obubaka mbutuusizza. Gwe kola omulimu gwambuza obubaka buno butuuke ku bekikwatako. Naye Mukama waffe Katikkiro, nze nja kukwebaza olw'obulwanirizi obwo, nga weewaawo nange munnabusiro nafunyeewo ekirowoozo nti Buganda lwaki tetandikawo amatendekero ag'olulimi Oluganda n'ebyennono. Buganda esaana etandikewo amatendekero ag'ebyennono n'okusomesa obuwangwa nga geetongodde. Tuve mu kwegereekereza ku bantu. Kino nkireeta nga kirowoozo era kiteeso. Omanyi n'omuto akuba eŋŋoma n'obiibya kubanga musisi azinnyisa kitaka. Bagamba ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'obiibya oba n'ozina, musisi azinnyisa kitaka. Kaali kaana bwana akaali kalunda embuzi zaako n'endiga, bwe kalaba omulangira Kayemba ng'agenda okutabaala e Buvuma, ne kafuuwa eŋŋombe ebigambo ebigamba nti Kayemba Nantabuulirirwa alisaabala obwato obw'ebbumba. Naye omulangira ebigambo bino olwokuba byali biddiŋŋanwa nnyo, yatusooka n'awuliriza ebigambo ebyo, era yabiggyamu amakulu. Teyasaabalira mu bwato bwe baali bamuteekeddeteekedde. Mukulu w'ejjuuko we16 Kayemba wa 17 yali amuteekeddeteekedde asaabalire mu lyato ery'ebbumba litambuleko wano na wali liyimbulukuke afiire mu mazzi. Naye yatebuka era tekyasoboka. Bateekamu ku basajja abaali awo, eryato lyayimbulukuka. Kale okuwuliriza obubaka nga bwe buzze kintu kikulu. Ekyo nkireese nga kirowoozo nange okusinziira ku bubaka obwanjolekeddwa bwe nabadde mu ndoota eyo. Bekikwatako nkakasa nti obubaka mbutuusizza, naawe awuliriza odiyo eno gitambuze. Naye ekyokufuna amasomero oba amatendekero nga gasomesa ebyobuwangwa y'ensonga enkulu. Tuve mu bino ebya kiziribano nga gonja omwokere mu ssasa, ebya ensomesa ey'ekizungu, kubanga ettala gye weekwatidde yeesinga eya munno akuvaako emabega kukwaka. Ate naako obwangu okalya mu nsawoyo. Keweerimidde kakira ettooke ebbegereko. Gavumenti ya Buganda yeetongodde era yeemaliridde. Gavumenti ya Buganda erina ministry ennamba ey'ebyenjigiriza. Gavumenti ya Buganda erina ne minisita ow'ebyenjigiriza. Wano nze munnabusiro w'embuuliza nti ebyo birina bukulu ki mu Bulange Emmengo? Birina obukulu nga bitukoledde ku nsonga ezo. Tetuganye wabeerewo okusoma okwawamu nga Uganda, omwana agenda asomera eyo, naye nga tulina amatendekero gaffe ag'ebyennono. Ate nno omuliro wano gwokya bbiri nga mwagalana. Nammwe ab'amawanga amalala, Abaganda baffe, Abanyoro, Abasoga, Abakiga, Abanyankole, muwulirize ensonga eno. Olwaleero baatuukirira Luganda lwe baayasanguza kubanga bakimanyi nti nno lwe lulimi olw'amaanyi.
olwogerwa ekitundu oba ettundutundu ly'abantu mu nsi Uganda. Naye Lubaale atta munno nti nze muka Lubaale. Nammwe ekitutabadde kiri batabaala bwe mutaasitukiremu bunnambiro. Obubaka obwo bwebo byebyo ebigambo eby'endooto bye nayolekeddwa, naye ate omulanzi taba mussi, wabula byo ebigambo eby'endooto bikomyawo. Tambuza obubaka obwo obutuuse ku buli gwe kikwatako. Mwenna Abaganda n'abatali, kubanga ennimi ennansi zo zijja kusebengerera. Nze Munnabusiro, wangala ekifundikwa kyaffe eky'ennono.